leta degree ekiddako kunoonya mwami n'oleeta omwami waka ate kinyuma nnyo n'akugjayo mu bitiibwa kati munaye bamugjayo mu bitiibwa tulidde emikolo naye anoonyeza olubuto lugaanye ebiseera n'anoonya olubuto ne lugaana tali ku famire bamukoze sikaani kati waliwo n'eno gye tuyita artificial insemination si ya bisolo nedda artificial insemination si ya bisolo nati ya bisolo naye waliwo waneeno mbadde ngezaako kinnyonnyola yono gwe bayita omwana w'empiso ngezaako kinnyonnyola waliwo bano abakyala abeetikka abaana naye nga basologate mother naye ng'omwami tebalina relationship just mwetikkira naye ebyo ebintu bikola bitya like you wake up and make a decision omuntu omulala kusitulina omwana yes they are paid that's a job kijja buzi nga gw'olina obuzibu ng'oyinza okulufiiramu oba okuuma figa simanyi naye munaye nalifunyeyo ansitulirayo naye era tekikola omwana anyuma nnyo n'omwesitulira n'omanya obulumi bw'omwana okitegeera kati abo abakyala omanye eyo gundi gye bakozesa bajjamu omwami spams basiteeka mukyala kati mukwano gwange yatuukako ne ku eyo level can you imagine naye ng'ate beegatta buli kiro periods azaba bulungi nomali natukanoga mu baba ndoga naye ng'omwami ate talina nti oba mukyala mulala okitegeera naye just nga yeetaaga longoosa ate abakyala bangi bafuna obuzibu bwebuto okubeera bafunye bangi ne mbayamba nga bafuna ekizibu kyekimu okitegeera abamu enseke ziba blocked ganda sikulimba naye ate oba olina genda ne bakebera bodeyo n'omanya ekiri era ntya ebya suitable munaye saga birirayingako nnyo naye limito kati munaye omukyalo oyo oba omuwala oyo kuba kati by then twali bawala nga tuli bato nakati okyali nakati nkyali just kwerabirira naye era nkyali kakati omwana ne tumunoonya omwana n'abula kuba nali so close we are so close nga tulinga aba friends abali not so best naye nga tuli close kati munaye nanyumiza Julie olaba omusajja yakyali waffe yanyanjula buli kimu tukikoze ate nga musiraamu buli kimu bakikola omanyi pressure neebeerawo okusaidi y'omwami nga bakusaba omwana naddala nga bamaze okukola buli kimu tolina kyobagamba wakiri no wanaaba atannakwanjula ogamba tonnanyanjula lindako tonteekako pressure naye omusajja buli kimu akikoze naye omwana abuze omuwala ono yali talaba nsonga ze for almost 2 years omanyi adde omuwala obeerawo nga togenda mu nsonga ate no bangi bali eyo balinga balina ekizibu kino nobeeraawo omwaka ne guggwako nga togenze mu nsonga zo oba ate gwe ensonga n'ozigendamu ng'ozindiŋŋana omwezi n'ogendamu emirundi nga3 oba omwezi n'ogendamu oba periods n'oziraba oba just once olunaku lumu era tekiba anything and it's not normal. It is very painful when kiraba mba mpulira obusungu kuba manye kiddako kugejja. Yeah, the moment you're not going sagala kugejja. Yeah, it's my problem in my life. Okugejja is a problem to me. Saga yadala kugejja. Naye ate oba togenda mu nsonga kikugezza kisa. Anti obeera tofulumya west. Yeah, obeera tofulumya. Kati kisingira ddala okugezza abantu. Naddala nga weegatta. Ne woba teweegatta for as long as you don't go for your periods. Obloiting olubuto. Ogejja. Oyononeka skin like. Ne system eba n'obuzibu. Oba olina okutereza system yo. Oba olina okutereza system yo. Era nze nkola kyonna ekisoboka okulaba. Nywa buli kimu. Ne wongamba omusulo gw'embuzi. No, eddagala livaayo nga ddungi nga likolako bulungi ne ligogola system. Paka n'engenda. Kati munaye ekirowoozo nkifunirako n'omuwala eyasembayo. N'ogaakanyingire habo. Bakwano bange obuzibu bubasuseeko. Baali bangi no be natwalayo naddala ate nga nkyali awo ku campus ulcers, infections adde ku campus. Sivinga in a natural way atalina nekyakozeseza kirala just eddagala lya abu. Nafuna olubuto n'omwana we kati essaawa eno omwana we akuze. Essaawa eno omwana we akuze ate nga for her she didn't want nti oba okuzaala abaana bangi nga omanya abawala oyagala ozaaleyo akaana kamu bubiri obireke. Kati omwana munaye n'amuzaala
naye just in 1 week yali angamba Julie I'm pregnant ne mugamba tekisoboka nangamba banne nafunye olubuto Julie nanange sikiriza nenda conceiving ana nashowe angamba naye nasooka nenjiwa ssente mwana gwe malwalira gebe amanene wanene gomanyi nti nogamanya sijja gogera naye gomanyi nti nogamanya buli wamu nga yagendayo abamukuba biru bukadde na omusajja yagamba it's okay njagala mwana nja kuweereza ate niga waba akwagala baaba aba ready abeera ready okitegeera aba ready. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulina Dr. Julie okuva mu Jots Herbal olunaku olwaleero. Ayinako emboozi ya mukwano gwe gye njagadde tusharingako nammwe. Omanyiza abakyala bantuukirira nnyo dokita. Ne bagamba nti Hadija gundi yandoga nina ebizibu bwe biti ne bwe biti. And I'm like bannange kiki kye mbeera nkola. You know like fe abakyala ebiseera ebisinga tetwekkiririzaamu. Confidence yaffe eri wansi okitegeera. Kati ojja naddala ng'okimanyi nti olinayo mujjawo buli kimu ne kitandika okufa just psychologically n'ogaana n'okuzaala. I know. So nalinayo mukwano gwange bwatyo by that. Obufumbo bwali bugaana because of that. Nga kirowoozaako. You know. Tuli wano okubayambako olunaku olwaleero ne doctor agenda kuba atunnyonnyolako ku products ez'enjawulo z'alina and of course sharing her story. Eya friend we yali aganye okunsiivinga. Mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Abasozo property consultants tugula ettaka, tutunda ettaka, tugula property, tutunda property, ate nga tutunda ne furniture. Bw'otugulako ettaka ku mitwalo 15 gy'oba osibye ku ttaka lyo tusobola oddikuumira paka woomalayo. Bw'olimalayo tukuwa plani ya bwereere. Ate osobola okuleeta ssente mpola mpola ne tubeera nga tukuzimbira ennyumba yo paka we tugimaliriza. Kati ate bwe tugimaliriza olina discount ku furniture waffe, tujja kubeera tukuteeramu furniture omulungi ow'omulembe. Duka Misinde ku Sozo Property Consultants bw'oba tosobodde kubafuna banoonyeko awo ku offices zaabwe Kamuli Road, ojja kuba obafunira ddala bulungi nnyo. Dr. Nsenso kulaba. Oli otya? Nange ndi fine. Thank you for coming. Thank you for reaching out. Buza kuba tulaba ku HK. Abatulaba ku HK Media. Tubalamusizaako tubatumidde. Bampita Dr. Julie Kemirembe from Jots Products. Aba Jots tukola abo. We only deal in abo products. Habo yekka. Tewaliwo ddagala lya kizungu. Nedda. Dr. yani? Dr. Julie. Dr. Julie yonna abali mu maaso. Atudde. Ayambye abantu ab'enjawulo n'ebizibu eby'enjawulo oba ebirwadde eby'enjawulo. Nga tubayambye nga tukozesa eddagala lyaffe ery'obutonde eri awano ewaffe ewaka. Wano eri e Uganda. Okay. So kati bino wabitandika otya Doctor? Kakati bino bya abo. Ate muna ekyewunyisa si bye nasoma. Nakola nursing. What? Yes, you are a nurse. Nursing, yeah. You are a professional. Yeah, naye nga omanyi nti oba okula oba neshi omanyi wano omwana waba muto okyegendereza nnyo ne oba ozadde n'obuuza omwana oyagala bash. Trust me, Adija omwana wagamba nti engineer. By all means ajja kuba engineer. Me have wanted always to be a doctor. Should I consider my son being a doctor? Because he wants it? Yeah. Yeah, he will. That's what he says, but he doesn't look it. Trust me, Ajja Chiva one day. Really? Yes. Yeah, I always wanted to be a doctor and a dentist. Wow. But nengenda nem practicing and nursing. So far siwabi kubeera nga omanyi okusoma tekugwayo. Tekukoma. Still upgrade. As long as oli. Naye nze Dr. Julie Kemirembe from Jots Herbal Products. Kati we wava ku university awo nsaba otutwalemu. We never ku university awo. Ofuse Nancy. Yeah. You didn't go for your nursing? I did. I went in my field but for a short time. Kubanga omanyi
ebya nursing kale buli omu aba nekyayagala ate buli omu aba ne Katonda we yamutegekera obbeera omukisa gwe weguli kati era nagenda nenkolako amalwaliro ag'enjawulo that side of Nambola actually gye nasinga okukolera nene ndabanga no kati ate anti wange naye yasoma obusawo ate ye mu kusoma obusawo yasoma bya abo ne bamutikkira mu abo mu abo mulimu okusoma n'okutikkira really olina obba ne certificates eziraga nti bakuteekera mu abo eziraga nti osobola okukola eddagala lino kubanga nga liri oyinza okunywesa abantu olina omumanya ingredients ezigenda mu buli ddagala nti omuntu alina prostate olina omumanya ingredients ki eziwonya omuntu oyo prostate kuba buli ddagala lya abo lirina kyanjawulo oba literating ekintu kyanjawulo research mumukolawa naye kati nga wenkame nti oli ye bamutikira mu bya abo nze ate nensoma bya nursing ebyekizungu so in this case womusomera ebya habo wabaawo okutikkira bakutikkira you have to be qualified like awo waba bayigiriza engeri y'okukolamu research naye ate n'ekirala ku miti egy'enjawulo ku miti egy'enjawulo naye ate n'ekirala ade omwana abanga yewa arts tosobola mukaka kukola sciences of course omuntu agenda mukati nga mu byeddagala bino ebyeddagala it's treating people's lives oba oziinawe bati mu ngalo tebiringa ng'oba kutunga oba kusiba nviri anybody can do naye bino byo it's a calling okutreatinga it's a calling kuba singa buli omu abadde akisobola maybe buli omu yali badde akikola naye kirina okubeera mu ggwe ng'omuntu kuba bino ebyokusoma bitwongerako bwongezi naye oba olina okuba ng'okirina mu mind oba mu musaayi so kati nze we namala awo naye omanyi ku university tulaba ebintu bingi tuyita mu bintu bingi naddala abawala of course wenna abanyumizaako university life yange naye mbitegeera tuyita mu bintu biwanvu but I think every student needs to go to the university of course awo buli omu waakulira ovaayo oteredde ne woobaka bejja otya so kati mweyo janiya university omanyi abawala gy'emyaka giba gikuwaga obaka hotcake nga gikuwaga so nina story yokusharinga ey'omukwano gwange omu gwe mwali musoma naye sijja mwogera manyi of course but I'll share her story kuba era nze namuyamba kati omanyi omwana abeera ku university naddala ffe abawala bingi bye tuyitamu abakulaba bangi distractions ziba nyingi kati munaye omanyi abala bakozesa nnyo family planning bannaye toginyongera family planning ne buno emergency pills ate tebamanyi ebintu ebyo bibi naddala ng'okisusiza olaba obwo emergency pills ekyabutumya emergency pills maybe nga it's an emergency olaba bakutte nga kasiriipinze ne kayiikayo naye kati waliwo abakifuula kya daily buli kanaku omira liddiya mu wiiki emirundi esatu which is very bad kiba kidamaginga system yo ng'omukyalo kati munaye mukwano gwange ono yakozesa nnyo family n'atuuka ekiseera n'afumbirwa ne bamuwasa mu bitiibwa bamugya ewaabwe omanyi era omala osoma you graduate bazadde bo baba bakati bakubanja kimu kufuna mwami atakugjayo mu bitiibwa oyinza okugamba bamutegekayo banna I know naye era buli muzadde kyaba yagaliza omwana we tolaba mama Gloria wali afe era kati munaye omala oleeta degree ekiddako okunoonya mwami n'oleeta omwami ewaka ate kinyuma nnyo n'akugjayo mu bitiibwa kati munaye bamugjayo mu bitiibwa tulidde emikolo naye anoonyeza olubuto lugaanye byebiseera n'anoonya olubuto ne lugaana tali ku famire bamukoze sikaani kati waliwo neeno gye tuyita artificial insemination si ya bisolo nedda artificial insemination si ya bisolo nati ya bisolo naye waliwo waneeno mbadde ngezaako kinnyonnyola yono gwe bayita omwana w'empiso ngezaako kinnyonnyola
waliwo bano abakyala abeetikka abaana naye nga surrogate mother naye ng'omwami tebalina relationship just mwetikkira mwana naye ebyo ebintu bikola bitya like you wake up and make a decision omuntu omulala kusitulina omwana yes they are paid that's a job kijja buzi nga gw'olina obuzibu ng'oyinza okulufiiramu oba okuuma figa simanyi naye munaye nalifunyeyo ansitulirayo naye era tekikola omwana anyuma nnyo n'omwesitulira n'omanya obulumi bw'omwana okitegeera kati abo abakyala omanye eyo gundi gye bakozesa bajjamu omwami spams ebaziteeka mu kyala kati mukwano gwange yatuukako ne ku eyo level can you imagine naye ng'ate beegatta buli kiro periods aziraba bulungi nomali natukanoga mu baba ndoga naye ng'omwami ate talina nti oba mukyala mulala kitegeera naye just nga yeetaaga longoosa ate abakyala bangi bafuna obuzibu weebuto okubeera bafunye bangi ne mbayamba nga bafuna ekizibu kyekimu ekitegeera abamu enseke ziba blocked kati abakyala abamu balina blocked tubes kyetuyita oba enseke ezazibikira kati abo ab'enseke ezazibikira baba tebagenda na mu nsonga no si bonna waliyo omukyala gw'osanga nga tagenda mu nsonga tali lubuto tali ku famire tali ki naye nga tagendamu oyo kati aba n'obuzibu bwa hormonal balance hormones zo ziba tezibalance nga somewhere ate ezo ze zimu ku repercussions za family planning nti omukyala yes family planning gikozesa naye sooka ogende bakebere bodeyo bakugambe family planning eri suitable for your body nange ze family yennemesa ebintu bino ebyacuncuna nedda naye ate waliwo lokowe gy'oyinza okukozesa wikirokowe bino ebya bids kati wowe bindisappointing nedda tebisobola tebisobola waliwo lokowe gy'okozesa nga toli ku bino ebyabazungu byakukubamba eyo ebeera etya njagigamba nga yo tegenda ku affectinga family planning ennemeseza obulamu mu Uganda sikulimba naye ate oba olina genda ne bakebera bodeyo n'omanya ki ekiri era ntya ebya suitable munaye saga birirayingako nnyo naye olimutoofu kati munaye omukyalo oyo oba omuwala oyo kuba kati by then twali bawala nga tuli bato nakati okyali nakati nkyali just kwerabirira naye era nkyali kaakati omwana ne tumunoonya omwana n'abula kuba nali so close we are so close nga tulinga aba friends abali not so best naye nga tuli close kati munaye nanyumiza Julie olaba omusajja yakyali ewaffe yanyanjula buli kimu tukikoza ate nga musiraamu buli kimu baakikola omanyi pressure neebeerawo okusaidi y'omwami nga bakusaba omwana naddala nga bamaze okukola buli kimu tolina kyobagamba wakiri ne wanaaba atanakwanjula ogamba tonnanyanjula lindako tonteekako pressure naye omusajja buli kimu akikoze naye omwana abuze ate amaka mangi gafeesinga nnyo problemu eyo nti muba stable sente weeziri naye omwana n'abula ne mugenda amalwaliro ne babakoba biiru za bukadde na bukadde naye omwana n'abula naye ate ffe abajjo tulina eddagala ate nga sina lya bbeeyi omuntu n'aconceivinga naturally like in a natural way kati munaye story eno ngenda kubeera so brief kuba saagala nnyo mu disclosing kasita tetumanyi linnya lye tutegeere ebyaliwo byonna kaakati omwana tumunoonyeza natukana okuŋŋamba Julie oba waliwo omukyala bba wange gw'alina ebbali nga yakindeetera ekizibu kuba naawe obeeraawo nga yo thinking a lot kiva ku ki mbadde ndaba periods zange nomary okay yakozesaako family planning naye nga kyo takyekwasa nnyo naye nga gamba kiva ku ki omanyi n'ogenda n'okola scans n'ogenda muli n'eddwaliro nodda muliri n'ogamba oba bali be batandabye bulungi ebyuma tebyandabye nodda mu ddala ng'era onoonya mwana ate omusajja obeera naye buli lunaku omusajja ayinza n'okugamba oba onoomugomba kitegeera ate kiba kikutoshalinga mind tosobola kubeera comfortable n'obeera awo bulungi nga oba olina ebirowoozo ebyo ebiflowinga kumunakumu
so kati omuwala ono yali mukwano gwange ate nno n'erinnya lifaanagana n'eriro yali Adija Kigozi kakati nemugamba kuba yangamba Julia omusajja ntaddemu ssente nnyingi tugenze mu ddwaliro lino tugenze amanene nemugamba okay ati omanyi kye tugenda okukola since nze already anti wange yali atutreatinga kuba ne ku campus awo amulwala infections ulcers ku campus Kigozi nyingi ulcers abawala tebagala kulya twerumya nti nno tubeere ne flat tummy alisa balinayo mukama nkwebaza naye maama munaye tenazatuluma nange ayogera zannuma kubanga nali saagala gejja njagala beera kamodo nze nga nsobola okusiiba mukwano ng'osobola novomitinga blood singa Facebook yange tebagidelitinga batudelitingira Facebook awo webali nga balonda yefe abamu ku pages zaffe ze badelitinga era mukama yanyamba kuba abantu balijjengayo obufaananyi bwange obwedda nga bwe bavumukakaatikako ate omanyi ogenda naye ate emyaka gyegigenda gitambula okyuka tosobola omu nga bwe wali mu 2020 2025 okyuka tukula naye nga twagala kukkiriza flat tummy is a must. So abawala bangi ku campus balina ulcers n'infection ebyo byonna tubikolako ffenna twabiyitamu ku campus ng'olaba muno jjukira wali tolya ebyokulya bya campus nga obimanyi naye byonna tubikola kakati ku sitole y'omuwala omuwala ne mugamba omanyi kati tugenda okukola leka tugezeeko abowe ne mutwala jjukira nkambi gwenkola naye senga wange anti wange Rian yasoma arborism ne bamutikkira so ne munnyonnyola kuba ye yali atuwa n'eddagala lya ulcers infection ne munnyonnyola nangamba omuwala muleete ne mutwala n'amuwa eddagala yasooka n'amuwa eddagala lino eryoza mu lubuto litegeera eryo cleansing nerikuyambako no balancinga hormones bulungi no cleansinga bulungi system yo ng'omukyala nerikuyambako no boostinga fertility yo ng'omukyala nobeera fertile enough ng'oli very very ready to conceive n'agenda ne mutwala ne bamuwa eddagala eryo bwe bamuwa eddagala eryo yalinywera wiiki emu within a week yadamu okuŋŋamba Julie kuba yali atestinga buli kaseera nga bo obugundi bu pregnancy test ewuwe tebuggwayo abuli wafuka alina okebera kuba olubuto ye yalunoonya adde omuwala yanoonya olubuto yabonaabona onoonya omwana ng'anoonya mwana yabonaabona onoonya omwana naye ne mutwala ne bamuwa eddagala eryo baliyita women's gyno ne limusembeza amagi n'aconceiving in a natural way atalina nekyakozeseza kirala just eddagala lya abo n'afuna olubuto n'omwana we kati essaawa eno omwana we akuze ate nga for her she didn't want nti oba okuzaala abaana bangi nga omanya abawala oyagala ozaaleyo akaana kamu bubiri obireke kati omwana munaye n'amuzaala naye just in 1 week yali aŋŋamba Julia I'm pregnant ne mugamba tekisoboka nangamba bannaye nafunye olubuto Julia anange sikiriza naye naconceiving ananashowe aŋŋamba naye nasooka nenjiwa ssente mwana gwe mmalwaliro ag'ebbeeyi amanene wanene gomanyi nti nogamanya sijja gogera naye gomanyi nti nogamanya buli wamu nga yagendayo abamukuba biiru bukadde na bukadde omusajja yagamba it's okay njagala mwana nja kuweereza ate niga waba akwagala baaba abeera ready okitegeera aba ready naye yaconceiving ananashowe okitegeera naye waliwo n'abalala bangi era abakyala etuze tufuna nagamba ndufuna we lutuuka myezi 3 nga luvaamu lutuuka myezi 4 nga luvaamu abo bonna adde bonna batereera bakyala bangi besitasobola nabbalira ku ngalo kati gwoyingira otya habo
kuba kati wano tubulidde nga okyali ku anti. Kati abo ne wemuyingirira ono mukwano gwange ono Adi gwe twanoonya naye omwana kuba natuuka nange ekiseera nembeera nga kwegamba kinkakatako nga mponsa okunoonya omwana. Kati we nalaba munnaaye ng'afunye omwana mu kusooka awo saabifaako ne ngamba ye kasita watereera kati nansindikira ate naye omuntu omulala omuwala omulala mukwano gwe nangamba Julie ojjukira problem eri gye nalina eyo conceiving nga nemugamba nangamba nayo n'omulala agiina bwetyo yazze okundabako nangamba mwana gwenze omwana ambuze kati nabivaako nemugamba mugamba nkubire naye nankubira nemutwala eri wanti wange namuwa eddagala lyerimu naye naconcevinga kati oyo omuwala y'omu maama we yalinamu ka pressure maama we yalina ka pressure kyava akubira oyo omukyala namugamba mukadde ate olina erya pressure oye ndiyina kati ebyo byonna byonna kati wanene omulya mukadde we erya pressure teyaŋŋamba kuba already nali yetwala ka connection nemugamba nti oyo alina eddagala lyonna kati erya pressure teyaŋŋamba nti yalijjayo erya mami we kati munnaaye ngenda olabako wanti wange awo nga ŋŋamba abaana abazze wano naye nga mulina nnyo ebizibu emyaka gyammwe Juli bannange abaana abato be basinga ebizibu ekisooka abaana abato bajjamu n'embuto bazijjamu nnyo naddala ku university ebizibu emyaka gyammwe university ekiri obvious olubuto olujjamu nga toyagala bazadde bo bamanye bakusindika kusoma gw'oli mu mbuto mbuto bannange so kati ekirowoozo kinjira luvannyuma kati like 2 years ago kubanga mbaddemu like kati ngenda weza myaka 3 manange I'm operating this kakati like 2 years ago era mukwano gwange ate kati ono ye yali mukwano gwange nnyo era up to now is my friend naye twali so close okusinziira kuba n'abaasooka nangamba Judy sigenda mu nsonga naye siri ku family siri lubuto kwegamba sibitegeera ne mugamba ogezezzaako ogenda mu pharmacy nangamba ngenze bampa ebikerende awo waliwo obukerende obwo bwe bakuwa obubalansinga hormones bulinga family planning obumiriro ba for 30 days nangamba nzimize naye ziganye sifuna lubuto newe negatana ni sifuna lubuto siraba nsonga siri ku family kwegamba nze system yange sigitegeera nemugamba nangamba oyinza okunkolera kimwana gwe naye amagezi gonna jukira no fenna twasoma busawo naye gebizibwe biraba bitambuliraawo kati gwo upgrading otyano gaako oyingire habo kakati ono omuwala ono yali talaba nsonga ze for almost 2 years amanyi Adi omuwala obeerawo nga togenda mu nsonga ate no bangi bali eyo balinga balina ekizibu kino nobeeraawo omwaka ne guggwako nga togenze mu nsonga zo oba ate gwe ensonga n'ozigendamu ng'ozindiŋŋana omwezi n'ogendamu emirundi ng'esatu oba omwezi n'ogendamu oba periods n'oziraba oba just once olunaku lumu era tekiba anything and it's not normal. It is very painful when kiraba mba mpulira obusungu kuba mmanyi ekiddako kugejja. Yeah, the moment you're not going, sagala kugejja. Yeah, it's my problem in my life. Okugejja is a problem to me. Sagala ddala kugejja. Naye ate oba togenda mu nsonga kikugezza kita. Anti obeera tofulumya west. Yeah, obeera tofulumya. Kati kisingira ddala okugezza abantu. Naddala nga weegatta. Ne woba teweegatta for as long as you don't go for your periods. Obloiting olubuto, ogejja, oyonooneka skin like system eba n'obuzibu. Oba olina okutereeza system yo. Oba olina okutereeza system yo. Era nze nkola kyonna ekisoboka okulaba. Nywa buli kimu. Ne wongamba omusulo gw'embuzi. No, eddagala livaayo nga ddungi nga likolako bulungi ne ligogola system. Paka n'engenda. Kati munaye ekirowoozo nkifunirako n'omuwala eyasembayo. N'ogaakanyigire habo. Bakwano bange obuzibu bubasuseeko. Baali bangi nno be natwalayo naddala ate nga nkyali awo ku campus ulcers, infections adde ku campus. Bino ebyokushyalinga hostel mubeeramu abantu bameka. Kozesa toyemu. Jjukira waliwo abawala over the weekend ba campusers tebabeera ku campus.
babatwalako out kati buli omu gyava okitegeera kwegamba infections nyingi ku campus nnyo kyonkyogera kuba nange nakiyitamu okitegeera infections nyingi buli wamu ne ku TikTok infections nyingi buli wamu n'emmaka n'omusajja akwegenda n'azifuna n'azikuleetera naawe naddala bano abakyala abakolera mu kibuga abakyala abakolera mu kibuga abo bambi toyiza omu kibuga ezo si nnungi kati oba olina otreatinga UTIs ezo temufuna lino ddagala waliwo antibiotics kati eryo UTI balikola bati oliyitawaazo olinywa kati olaba lino lya UTIs lya UTI olinywa infection tea used for syphilis, candida, abdominal pain, UTI, bad smell, STD infections. Abdominal pain eyo gitegedde. Ng'ogenda mu nsonga. Waliwo kano ka abdominal pain akaaba kakuluma ng'owulira olubuto lubroti nga wulira oba oluzimbye okitegeera. Kano akawansi kano eyetera nabba PID. Muneeze nkozesa nnyo ebintu bino ani doctor ne wembeera siri mulwadde. Nze mbinywa kozi sisobola tegeera. Ate eddagala ly'obutonde eri ewaffe wano ddungi nnyo tolina side effect gy'ogenda funa mbi kyoba tusa okuzaala ate omwana agaanyi ng'ebyabazungu ebyo kitegeera kati lino lyeriri wa doctor pain relief herbal tea medicine okulumwa mu lubuto okusumagira ulcers sukaali entunuka liwonya entunuka osiigako olinywa ne liwonya entunuka what okwoza mu lubuto ennyingo ezibwatuka amagumba agaluma amagwa mu lubuto tunyonyoledde eno neringa pain killer mu abo ngawo nolaba nti pain killer zirimu ne mu habo waliyo pain killers kati eno temanyi bulumi bwonna buli mubiri banange abantu balwadde dokita omugongo bw'omutuleetera ku ddagala bweriti mulina engeri gye mutuwa essuubi ate bamaama baffe oba bataata baffe bano abakuzeeko myaka balyetaaga nnyo era balyetanira nnyo ono agamba nina peyini naye ate njiwulira wano mu kifuba eri munda amagulu gannuma ennyingo omubiri lino terimanyi ku peyini amagulu ffe bannabukondo lino terimanyi ku peyini y'omubiri ngenda kuva ku bukondo sijja balimbeerawo nsanga ndi mu lugabire zange ndeka ayambala enkondo ng'okyali mwana muto nkuze lyetumala njagala olizza eno kakati lino literagenda na lino erya pressure okay kati ate bw'oba tolina pressure nanti bw'oba tolina pressure oba ogenda kukozesa lino lyokka erya pain waliwo oli nga talina birwadde naye ng'ate omubiri gwe nga gamba emikono ginnuma amagulu gannuma asobola tuula for 1 hour ennyingo kwegamba obulumi bwonna ate kati lino liri 10 in 1 likuyambako ulcers liwonya endwadde 10 wasumagira entunuka bingi nnyo asumagira nange nze nsumagira ndyetaaga doctor osumagira nnyo but I think because I work too much olina amabwa mu lubuto ebyo byonna ate kati ekyo kyekubirizaako ku kya ulcer tuwaliwo woba ne ulcer oba owulira nga alina amabwa mu lubuto oli olubuto lwokya nga lwokyayokya mulinga kati eno pain relief ewonya ulcer yes likuwonya ulcer any pain in the body ligiwonya kale kati lino women's gyno oyo ayambako abakyala bastruggling oconceivinga abakyala bamwagala nnyo sexual libido kano ka low sexual libido kagenda bakaguza kabagenda kukagula omukyala nga family planning yakwonoona omanyi adija family planning esobola okwonoona n'ekubuzaako obwagazi trust me bannange high sexual libido enyumisa nnyo obufumbo abakyala abalina relationship mwettanire nnyo eddagala lino when your sexual libido is high and your man is stable just know you're going to be the happiest woman in Uganda tujja kusanga wali eri ku bitaala ng'oyimiridde oyagala tuyimbira akayimba ka Sophie Nantongo yatuuka eri abalala gye batatuuka ate nga women's gyno manyi lwaki twamutuma women's gyno
waliwo abakyala abavisitinga abagayino bano nga omanyi wootuukira ovisitinga gayino kuba n'obuzibu nga bwa system yaffe reproductive system zaffe either omwana tomulaba toli fertile enough family planning ekoseza okitegeera ensonga zo toziraba kino kikuyamba nnyo kyobulaba twagituma women's gayino naye banaye nze mbagamba nnyo olina blocked tubes this one yes fibroids ebizimbe ebyo ebyomunabaana waliwo ne bwe tuyitabo lino likola ku bakyala n'abaami lino lyabakyala bokka olinayo n'eryabaami ate omwami eryabaami tulina eri boostinga sexual libido. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero tulina Dr. Julie agezaako okututwalamu ku migaso gya herbal products zaalino. Tubadde ku gyno ng'ambagamba nti omwami bw'abeera doctor alina sexual libido ng'eri high nga n'omukyala alina eri high obufumbo bubanyumira kyova olaba buli omu yeetaaga n'agula erirye okitegeera buli omu neyeefaako buli omu neyeefaako nawe omwami osobola ogulira mukyalawo n'omukyala asobola ogulira omwami bwekiri ku valentine nalaba abakyala manyife abakyala ffe tusinga ofaayo oba lwaki twagala nnyo abakyala bagulira abaami baabwe eddagala bino main secret temugula bya valentine byokka bino should be happening every day buli kanaku ebeere mawuledi mataali ku mataali tulina main secret ne women's gayino nga bino byonna bikola bitya kati main secret eno eyambako omusajja alina low sexual libido nemwongerako libido oba obwagazi appetite waliyo n'abakyala abaami abakozesa masturbation n'aboonoona nga tokyasobola performinga bulungi emikolo giri togikola bulungi main secret eno ekuyambako nnyo nga waliyo omwami nga talwa muzannyo adija nga tasobola yunga oba oleese obuzibu mukwano tolina appetite tolina bwagazi eri munno ku makya omanyako akantu k'okumakya kalungi nnyo kategedde ka morning glory really? Yeah, it's very nice. Olunaku bana lunaku lukutambulira bulungi buli kimu olabayo good ng'oli musanyufu sikulimba reality omwami olina okuwa omukyalawo ka morning glory olunaku ne lutambula bulungi jangu okima eddagala tulina ka main secret ak'abaami bangi bakategedde kakuyambako cleansing omwami kakuyambako ebinu ebyo kuba okozesa masturbation yoyo ebinu binafuwala notuka nga tofunctioninga bulungi emiswa ginafuwa kati notuuka ng'ogenda mu nsonga ziri ne muno dakika 2 ng'ogweri ajja okulekawo duka ofune eddagala nga ku makya tosobola situka omanyi nti wali abaami abatasituka ku makya that's a very big problem kati waliyo ne baganda baffe abali ku byeyo abaludde nnyo eyo atalaba mukazi amanyidde kagundi kali ka masturbation ogenda otuuka ku mukyala ng'amaanyi wali ogayina naye ate wano nga kakwonoonye ng'oli addictive kasabuuni which is not good kati eddagala lino likuyamba nerikuzaawo okitegeera ate erikuyamba ebintu by'okwesabbuuni ebyo si birungi bagambe mubirekeraawo bw'oba owulira ng'ofa banayinoonya awali keeti kasifa ofuneko engeri gye weekwasaganyamu likuyambako n'oku-adeninga oba strengthening nobeera ng'oli nkufuna bulungi ddooko ebyo ebintu mbyagala nnyo dokita okubiŋŋamba programu ezo zinyumira nnyo byebintu byange njagala nnyo biwuliriza kati likuyambako nga tolebeera omwami tolina lebera buli mukyala yeetaga omwami ayimiridde ali hard kitegeera omwami wo tagenda banne ne waba akuwa buli kimu naye nga kiba tekijja bulungi tolina lebera nobeera ng'omalayo okitegeera ate kati main secret ono n'ekirala kyekola ekuyambako omwami alina low sperm count okwongerako n'ozaala abalongo nga tekikukaluubiriza okuzaala abalongo kifuuse kyangu kati abaami bangi balina low sperm count ane muje musoma eddagala ddungi nnyo telina side effects yonna
teri wadde bad effects eri ku ddagala lya abo. Tukozesa butonde miti gya wano waffe. Yeeyo main secret. Ekola ebintu bingi nnyo no performinga bulungi muno n'anyumirwa nawe ng'onyumirwa. Okunyumirwa tekuba kwa side emu waliwo bye mukozesa ng'oli anyumirwa nga gwate tonyumirwa. Nga lwaki tonyumirwa? Waliwo ebyo bye bakozesa munaaye eby'eddagala abikola oba batabikola bulungi. Nedda oli ali wansi yanyumirwa tegwa abikola tekamu amaanyi tonyumirwa. Nga tonyumirwa ofaayo kimu kusanyusa munno. Bana ina mu mwefeeko okusanyuka kwammwe kikulu. Yes. Kakati kati eryo ly'abaami akabaami bakaagala nnyo. Kati kana akabaami ka main secret kaliko enlarged prostate. Tugende mpola mpola. Wano kitegeeza ki? Lino ery'abaami. So kano ke ka women's gyno. Yeah, women's gyno. Twakomye ku infertility. Yeah. Obamanya abakyala balina obuzibu bwa infertility. Atali fertile enough to conceive. Ng'okaluubizibwa onoonyeza olubuto. Malwaliro bakozeza scan bagamba oli bulungi naye munayita olufuna ogamba oba bandoga. Abakyala bato tubafuna nnyo ne bagamba kirabika bandoga dokita olubuto olubuze. Nedda olina osooka weetereezeemu mu system osanga enseke zaazibikira nga zeetaaga okuddaabiriza okitegeera. Abakyala oli eyo tolaba nsonga zo. Family yakwonoona. Women's gyno is good for you. Is the only answer for you. Olina fibroids. Prolonged menstrual periods. Yes, ensonga oziddiŋŋana. Hormones zo tezibalansinga bulungi. Women's gyno eyina ebintu bingi nnyo nnyo eyamba nnyo abakyala. Abakyala abaganye okugenda mu nsonga. Yes. Byonna biri kuno bannange. Jangu ewa Jots products. Abakyala balina blocked tubes ez'enseke ezaazibikira. Ekuyamba. No sexual libido. Bannange okubeera nga tolina. Ate ekuyamba nakwo ng'oli wet. Otya? N'obeera ng'oli wet. Ng'obeera wet all the time. Nga tokozesa bintu byakwesonsekayo. Omanye ebyo waliwo abawala bye bakozesa ebintu bingi. Muwoomya. Yeah. Well, otekayo muwoomya, otekayo lubricants ezo. It's not good. Tebamanyi bivaamu. Naye omukyala we weekolako system n'ogigira. Ate nga ne libido eri ayo gitereezezza. Toyina ngeri gy'ogambamu nti toyina amazzi. Oba toyina feelings. Ng'omaze okukozesa eddagala lino. Otya nga tobeera otya ne feelings bannange. Feelings zino beera natural. Zijja kujja. Zino beera natural naddala ng'omuntu gw'oli naye omwagala. Okay, kati product yaffe endala gy'alina Dr. Olunaku olwaleero is the Men's Remedy. Advanced support for prostate gland and urinary health. Yes. Esookera ddala ye enlarged prostate. Yes. Kitegeeza ki? Kakati abaami abali above 35 n'okweyongerayo balina obuzibu bwa prostate. Tobawulira? Prostate kyeki? Nagenda ne prostate. Abavubuka abamu tebamumanya ajja kumala kubakwata bamutegeere. Prostate kyeki? Nanti kati prostate ono abaami bonna balina mu system yabwe kye tuyita prostate gland. Okitegeera? Prostate gland eyo kye tuyita prostate enlargement egenda n'egaziwa oluusi. Ebikireeta biba bingi ate nga byanjawulo. Okitegeera? Prostate gland eyo ebeera mu system y'omwami yenna. Naye bw'oteddaabiriza oba bw'oteefaako osobola ofuna prostate enlargement. Si buli musajja nti alina prostate enlargement. Egaziwa olw'ensonga ezimu. Waliyo abaami abawangaalira naddala eyo ewala ng'olwawo okwegatta. Omubiri togukozesa bulungi. Okozesa nnyo akasabbuuni. Olwawo okola ensonga ziri ez'abantu abakulu. Omusajja okulwawo okoleza ensonga ekitegeeza kyetera ddala effect. Yes, omusajja yenna olina okwegatta mu wiiki emirundi 4 ku 5. Omusajja yenna okwewala olwala prostate ono. Kubanga akawaga ako we kagaziwa. Kiba kizibu okuddawo. Era oba olina kukozesa ddagala lya abo kati nga lino. Ono prostate abadde ozibweti. Tukuweerako entasesa. Entasesa eno ekuyamba okugyamu ka bacteria mubiri mu system yo ng'omwami.
prostate oyo naawonera ddala. Kaakati w'olabira nti olina prostate wali abaami abafukaafuka ng'aba yaakatula dakiika 2 kufuka kwegamba bladder yetuuka ekiseera nga tekyasobola wanirira mu ssulo okitegeera nga tokyasobola kwesupportinga bladder yo nga tekyasobola supportinga kwanirira urine oli okitegeera ng'olina ofuka buli kaseera abamu kiyiwaseninga bagenda ne ku bupiira okitegeera which is not good. Kati abamu balina premature ejaculation. Premature ejaculation yeno nti abaami bamala mangu okitegeera omwami oli eyo omala mangu tosaana nagenda dakiika 15 tosobola ng'olaba kizibu nnyo era naawe obaamu n'akantu weekatyo naye ni most cases omuntu ajewaffe omutreatinga prostate tuba twagala osooka ogenda okole scans okole check-ups otuwe results okitegeera naye waliwo signs ezimu z'olabako abamu batuuka ekiseera ng'alumizibwa mu nsigo wano ensigo nga zimuluma takyasobola performinga bulungi bwatuuka okufuuyisa omusulo gulwawo okujja oba tegugirako ddala ekiro weetala mu toilet okufuka emirundi nga 15 ekyo tekiba kirungi olina low sperm count olina low sexual libido poor system of urination ebyo byonna ezo zonna sayini zaki za prostate ate olwawo kitreatinga kikuleeterako kidney failure ne cancer n'okaluubizibwa ate awo oba ogayaliridde bulamu obwo oba ogendagenda ate kikuzibuwaliro treatinga onagitreatinga nga wakatandika ogiwulira prostate ali nnyo mu baami 35 paka eyo 8 yes abasinga bamulina bangi nnyo abalina prostate naye ate mwattu tumuwonyeza ddala n'owonera ddala nga tebakulongooseza tebakutaddeemu luseko olwo n'owonera ddala ate nga tukuwerako entaseesa yegenda ne prostate dose entaseesa eno yegenda ne prostate dose entaseesa naye ekuyambako ne clearinga off bacteria ye ya prostate nga wonoogamba nti okuyumunguzaamu ekintu ekyo nekigweramu ddala ekirwadde ekitegeera n'otereera bulungi nobeera nti olina kikusumbuwa ku ntaseesa ndabyeko malaria ewonya n'omusujja ewonya bingi wound dressing alina abalina ebiwundu ebikaza ng'onywedde bunywe doctor olina ebintu ebyomulembe I'm in love with your products. Thank you. Aunt Elsa T. Intercessor. Yes. Oh, it's amazing. Kati Aunt Elsa T ono. Elsa T yakola ku Elsa eka. Elsa ezekika kyonna. Waliwo abalumizibwa muno nawulira nga omuliro gubumbujja oba alina obumufumita Elsa zonna. Banaye togaana okusiiba omwaka ogujja nkufunidde eddagala. Munaku 5 nga tokyawulira ka Elsa. What? I have a friend of mine obanka mugulire. Oba anaakanywa omanyi omuvubuka oyo yeepanka nnyo. Oba mugulire main secret? No. Alina ulcers. Main secret mukazi we alina obbigula. Hey, your friend. Yeah, my friend. Mugulire. Oli mukazi we alina obbigula naye nze mufaako kubanga alina ulcers ate his. Wiiki emu lwakuba ate kiba kirungi n'omalayo dose. Kati buno weetaaga nga bumeka? Kamu kokka. Kakubala okumalawo ulcers. Like for good? For good. Nze okuva ku campus nalina ulcer up to now. Tenga nsobola siiba nga ndi busy siridde naye nga I'm okay. Wow, it's amazing. Kati tulinayo n'erya weight loss. Abakyala naddala abagezze eno waggulwe tulinayo erya upper body ne full body. Ogezze nnyo emikono gikuyiika oyina olubuto olu sagging stomach eyo oyina amakudde naawe tukuyamba mukwano ne tukuwa eddagala n'osala bulungi paka w'oyagala w'omala osala n'okivaako kakati naawe nga wageja omubiri gwonna n'oyiwa omanyife abakyala osobola obeera omutono naye bw'ozaala ne kabakanda kamu nga ke kakuvuddemu ogejja omubiri n'oyonooneka n'oba nga tokya like oba kulabwako naawe tukuyambako mukwano kakati waliwo n'abakyala ng'oyagala ogejjamu
ng'oli mutono nnyo manyi era oba omutono ennyo tonyuma naawe tukuyambako mukwano ne tukuwa eddagala lyaffe n'ogainingamu kaweiti paka w'oyagala n'olivaako ebintu byaffe si byakubeerako nti eddagala ogenda linywa paka nedda olaba n'owa pressure niweebeera mu 10 mmeka onywa eddagala lino n'owona pressure ne kampolampola nga buli wiiki ogenda n'opima nali mu 140 kati ndi mu mmeka paka weka n'olivaako neewona bulungi Dr. Julie. Sukulimba. Thank you for coming. Ate nako kapeni kona kabeera mu body. Nako ne kavugwamu. Wow. Yeah, Ana kati mubanja ki? Munagamba nti ebirungi byonna si bibalaze. N'ekirala waliyo abaami omanyi okusala omubiri kiri nnyo kufa abakyala. Balowooza ffe tulina obba ne flat time. Naye n'omwami nanewe n'oba olina ssente tonyumanya ate obe n'olubuto lunene. Tulina eddagala lyo detoxing tukuwa detoxing oyo omunywera for 7 days eyo program ya 7 days eya detoxing n'onywa detoxing oyo n'akuyambako kwola olubuto omanyi waliwo zino embuto ezibrotinga ng'owulira ng'omukka nga lunene naye ng'owulira oba mulimu nga gas kati tukuyambako naawe ne tukuwa eddagala n'otereera olubuto lwe ne luyiika just lubuto elugwako okay kale bannange sigenda kubanga nsukaawo olunaku olwaleero bw'oba Dr. Julie omwagadde teeka mu comment section yawo nti mwagala mukomyewo nja kubeera mmuza wonna w'omwagalidde Luka Misinde omukooneko ku namba y'essimu nga bw'ogirabaawo abeere ng'akuwa ku products ze ennungi nnyo oyongere n'okusoma bannaye okusoma tukwetaaga Dr. Abannayuganda tebamanyi abantu tebamanyi nti weetaaga okola research ku bulamu bwo nolaba akatulututu n'osirika notanyega tomanyi nti ezo zibeera ki hemorrhoids oba baziyita batya ate LFS olina okufa ku bulamu bwo banange olaba abakazi abeerusa agenda nagula ebizigo namugamba package oba ya million n'agigula naye ng'alina confection naye nga kuko naye amugamba eddagala lya mitwalo 5 okubye nnyo no just sinna gwe nkuba naye tulina obajjukiza ino naddala obulamu bwo olaba adde fe abakazi naawe kimanyi ogenda sanga akagoye bagambe 15 abiri ogambe kampe naye ng'olina ekirwadde naddala bino ebirwadde ebitalaga tinga infection ezo okitegeera toyagala kumanya toyagala kwetreatinga which is not good naye nga tusangibwa Kisaasi tukola shipping oba oliri abali e Bulaaya mubaguza mubatwalira oba oli US aba US mwebale tusupportinga UK Canada mwebale nnyo mwebale no tuwa feedbacks bane abantu bagamba banayi omanyi kati we batulaba naddala omutunga akulabye agamba kangule ndabe nerimukolera olulala akomawo kokubiranga Doctor ebintu byankolera naye mukusooka teyakuyita na Doctor okitegeera ne wamala okozesa ekintu nekimutereza ng'akusindikira n'omulala Doctor n'oyo omukoleko alina ekizibu ng'ekyange kyewanyambako bane mwebale tusupportinga mwebale recommending abantu gye tuli era tukyabaweereza nnyo nnyo ddala tukola ne airport pick up and drop offs abaana abakomawo ku gundi zisome munnange enamba zaffe waliwo abawuliriza obuwuliriza enamba zaffe esooka M10 era zonna ziri ku WhatsApp M10 yali 07816 54701 Airtel yali 0743 988877 tukola airport pick up tutunda eddagala eddungi come and support us that's nice kale abalungi abatulaba olunaku olwaleero nze Hadija Kigozi mubale kundaba mubale kunsupportinga bajjukiza nti abasozo property consultants batunda property bagula property batunda ettaka bagula ettaka ate nga tuyina offer ku mitwalo 15 gyokka waliwo 1 million plot so okujja n'osasulako we tuli okubeererawo gwe omuntu owa wansi
obeereyo n'akataka. Ettaka kyekyobugagga kyosobola nakyo ku nsi. Ekyobugagga ekyensi buli baliryo paka emitwalo 15 gyokka gy'okozesa okudipositinga ku poloti yo yonna ojja ogimalayo mpola. Kale yo ofa ogenda gisangawa ku Sozo Property Consultancy wokka. Woba oyagala furniture tumutunda, tukuwa plan ya bwerere ng'otuguzeeko ate bw'omala okuzimba bw'oti. Tomanyi kye tujja kuwa abeera furniture omulungi omuzibu. Mwebale nnyo okutulamu, mwebale kusubscribinga. Oba oli mpya ku channel nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Oba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter abeera ng'otufollowingako bulambalamba. Yenze HK Media Hadija Kigozi. Assalamu alaikum.